Ku kyalo Busoke ekisangibwa mu ggombolola y'Empunge mu disitulikiti y'e Mukono we wali omutuuze Stephen Mutyaba akiguddeko abasajja abagambibwa okubeera abakozi bannannyini ttaka nga yeeyita mukozi mu maka g'obwa Pulezidenti Charles Lwanga bwe bakidde ku nnimiro ye ne batemaatema byonna bye basanzeewo. Ekifo ekiriko enkaayana kiweza eka emu n'ekitundu era nga ku bimu ebisaanyiddwawo kuliko ebitooke, muwogo, emmwanyi n'ebirala nga bino bye bimu ku biri mu pulojekiti ekolebwa ekibiina ekya Scotch Cooperative Society ekirimu abantu 14. Ebiri nga kuliko n'ekitaawe kutuuka mu nzikiriza awamu ettaka okuli pulojekiti liwezaako eka 49 kyokka ng'ekibanja kya eka emu n'ekitundu okuli embiranye kitundu ku ttaka lya Charles Lwanga ng'ono yagambibwa okuba omukozi mu maka g'obwa Pulezidenti. Mutyaba atulambuzza ekitundu awasangibwa ebirime bino era ye n'alumiriza nti entawe yandibanga eva ku kusika omuguwa okuliwo ne nannyini ttaka Charles Lwanga eyagaana bateese ku nsonga eno mu mirembe. Ettaka tajjangako wange nti twogere naye ku lw'ekibanja kyange simulabangako era simumanyi. Okusinziira ku Mutyaba ekibanja kino kyamuweebwa kitaawe omugenzi mu Casablanca ng'okumugobako abatamanyi waakudda. Yayampa ekibanja ekyo n'enkibeeramu okuva kumpi mu 1983 nga nkirimu era mbadde mutuuze w'e Busoke ebbanga lyonna. Wabula wabaddewo okuwanyisiganya ebigambo wakati w'abamu ku bammemba abakolera ku kibanja kino Lwanga kyakaayanira oluvannyuma lw'ekibinja ky'abamu ku bakozi be ababadde baleese emiti gya pine okugisimba mu mmwanyi ne babatwala nga tebalinnya. Lwanga bw'ayagala olw'okuba balina amaanyi bo bali mu gavumenti nga bw'agamba. Yakugambye Lwanga Okitegera kye yamuyisa jje naye era akulaga agaanye okujja asindise basajja be bajje basime emiti. Era abasajja basindise nkulaga n'emiti ngikoze eki? Ndaba bitu eno bigenda kuleka. Nze kyendagala nkubuulira amazima kyo kiri kimu buzeeyi. Ekitagenda kusoboka kwe kusimba wano emiti. Agamba nti Lwanga yagenda okugula wano nga bo baatandika dde okukolerawo. Lwanga yagenda okugula wano ng'olwedde tuli into possession tukozesa ekifo kino. Nannyini kyo ali one of the people betulinamu mu venture. Abantu abana ye Mutyaba Stephen. Bano batuuse n'okubagirayo obusaale nti olw'okuba be balwana nabo balina emmundu nabo kabakozese ku kye balina. Asinga amaanyi yatwala kusinzira ku kiriwo ku kirawundi. Ku lusalosalo ayita tutuminaako buzibu ayita eri ebbali naye obuzibu kusaalimira gye batamugambye okusaalimira ajja tufuniramu obuzibu. Bagamba nti tebasobola kumala galeka muntu yenna kujja kuboonoonera maali yaabwe okuggyako okufaafaagana naye. Anti gojja otwonoonera bizinensi eyaffe olw'okuba ggwe olina nnyini ttaka toyagala na kwogera naffe. Nze naakatuula ne Lwanga yennyini ne kitaawe okumala enfunda 3. Lwanga alemeddwa otuwuliriza. Ekisinga okubeewuunyisa kwe kuba nga basabye omusajja ono waakiri beegule oba si kyo okusasula obusuulu kyokka ne yeerema okubasisinkana mbu tabeetaaga. Ye Mayengo Eliab omu ku bali ku kibiina kino agamba nti guno si gwe mulundi ogusoose nga Lwanga abatawaanya so ng'era waliwo abatuuze abalala bazze atawaanya nga n'olumu abasongamu emmundu. Atiisa ng'akozesa emmundu n'enfunda eziwerako tubadde nga tukubira osisi w'Empunge nti owa emmundu baabano bazireesa ajja n'emmundu ya pisto okutiisatiisa abantu n'agijjayo n'agikookinga enfunda eziwera. Grace Namuranyi nga ye ssentebe w'ekyalo Busoke akakasizza nti ettaka okuli ekibanja kya Mutyaba kituufu yaligula mu mwaka gwa 2023 naye ng'ekibanja kya Mutyaba era waakulidde. Yaligula ku mwami Kangave. Ebyo byonna byaliwo n'agula ku mwami Kangave era mwami Kangave yamusitula n'amundeetera n'agamba nti kati ono ye landiroodi wammwe. N'abatuuze abawangalira ku kyalo kino bagamba nti ekibanja kya Mutyaba nga beewuunya ab'obuyinza obutamuyamba ate ng'ebigenda mu maaso babimanyi bulungi. Lwanga simumanyi manyi mwami Mutyaba era twazannyanga ne ba Mutyaba nga tukyali bato kati mpezeza emyaka 5 okujjako Mutyaba mpozi okutuvaako okugenda gye yazijjadda. Agambibwa okuba nannyini ttaka Charles Lwanga tugezezzaako okumunoonya ku lukomo lw'essimu emirundi gyonna ne yeerema okugikwata. The
subscriber you have called does not answer. Please try again later. Ekibanja kino okuli enkaayana kuliko emirimu egy'enjawulo egikolebwako mingi era ng'abantu 83 be baafuna emirimu egyabaweebwa bannakibiina abakolerako.